wa poliisi alina nekyamanyiiwo. Yabadde ali muto okuva mmotoka ne munyigisa mukono n'adda wansi. Guno gwabadde gugenda kuba nambwa ku mutwe. Ng'ani akuba? Oli omulenzi wuli waggulu oli. Abasuuna Beni. Era Suuna Beni yabawaddeyo mu Tegedde. Ng'eddoboozi liri waggulu nnyo olwagize ne bakasuka n'ejjinja omwana lyamuyiseko. Yabadde asitudde omwana yalaajanye era lyamukubye ku mukono. Ekyana kibebi? Ekibebi kya Suuna Beni era. Era okukakana ne tubataasataasa Suuna Beni bwe yazze n'afulumya ebintu naye mwennyini n'abayambako n'abeeyazze nabo mu mmotoka. Bodegaadi wa Suuna Beni akavubuka akali awo akampi akazimba ne kanyiga nambwayo emikono nekamukuba n'oluyi. Suuna Beni n'akagamba alekeraawo okumukuba n'agamba kamukwatire wano n'asigala nga mukute emikono. Naye ng'olutalo lwali lw'amaanyi nnyo. Kati Suuna Beni yabawadde ensonga kiba kiyagobye omukazi munju. Suuna Beni wadde tayogera nsonga. Naye olanga ebigambo by'ayogera nsobola obbikuddiramu naye ndi muntu mukulu. Yayogedde ebigambo ki? Binene. Yagambye ki? Ekitono nnyo kyenyinza okugamba nti mazi amataka ago temugateeka muno n'ebirala ebisinga ku ebyo. Obudde ebyo bigambo byasinga okukozesa. Kweganga si muntu wavunaanyizibwa goyinza okusuubira nti Suuna Beni gye tulaba sereebu. Atanga omuwagizi wa Suuna Beni okola ki? Mwagala nga sereebu. Era ndi muwagizi we. Naye okusinza ku kye yakoze tekimugyamu. Naddala ekintu nga kirimu omwana kirimu omukyala. Suuna Beni mbakugana namutyo namusaze ku bubonero. Sikye nawadde musuubiramu.